بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. baganda bange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tumwebaza owekitiibwa Allah waffe subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza, Allah waffe jalla jalaluhu nanyini matenda amalungi amajjuvu. Tumutendereza n'amatendo ge ago ge yetenda nago. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku wekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba radiyallahu anhum wa arda, olw'omulimu omukulu gwe baatukolera ogw'okutukuumira eddiini yaffe ey'obusiraamu nga nzikiriza yaffe. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwe era tugabirire okufuna omugaso gwonna oguli mu Isiraamu. Baganda bange b'ebitiibwa, ennaku zino ewaffe e Uganda waalabikayo embeera oba oliawo eyaviirako abamu ku bannayuganda okweyiwa ku makubo nga beekalakaasa n'okweyambisa embeera endala eziraga nti si bamativu olw'omusolo ogw'ababinikwako oba olw'omusolo ogw'abateekwako. Ebigambo bingi ebibaddeyo, ebimu nga biri mbantu sekinnoomu obukuukuulu, bimu bigenda ku rediyo n'ebisigadde. Musuubira nti n'okutuusa olwaleero embeera bwetyo bwekyali, wabula tulina okukitegeera abooluganda nti enkola yonna eriwo kasitebeera nga bannannyiniyo emitima gyabwe tegirimu bwa Katonda amakulu, tebakkiririza mu Katonda, n'ebisinga kye mulina olwaleero bisobola okubaawo. Omuntu yenna kasitajja Katonda mu kifuba kye n'atuuka n'okuba n'enjogera egamba nti ffe tuli bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi tabeera na ddiini eryawo, buli ddiini ebeera ddiini ye. Munnabyabufuzi ye akola kiyimirizawo byabufuzi bye, kasita embeera efaanana nga bwetyo bweri, n'ekinene ekisinga omusolo ogw'abateekwako n'ogukyabateekwako bisuubirwa. Lwaki ngambye bwe ntyo? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bwe yamala okulondebwa ku bukulembeze bw'ensi yonna, tetujja kugamba nti obukulembeze bw'obusiraamu mu nsi yonna, wabula katugambe nti obukulembeze bw'ensi yonna, kubanga gwe baalondanga nga ye khalifatul mu'minin yabeeranga mukulembeze w'abantu bonna abaalinga mu bifo ebikulemberwa obusiraamu, bonna nga bali wansi we. Uthman radiyallahu anhu wakataba ila ummalihi, ummal ategeezaamu bano abakulembeze abali ku mitendera egya wansi, ba ministers, ba RDC, simanyi ba meya, kyekigambo kyenja okukozesa ekitegeerwa amangu. Uthmani abawandiikira ebbaluwa bagamba fa inna Allaha amara al a'imma an yakunu ru'atu, bwatyo byagamba radiyallahu anhu. Ebbaluwa agiwandiika agibaweereza n'abaga nti bannange, Allah tabaraka wa ta'ala yalagira abakulembeze an yakunu ru'at, okubeera abalabirizi, amakulu abalabirira obulabiriza abantu, okubatetenkanyiza. Abantu bange bayimiriddewo batya, kino ekizibu kivuddewo kitya, eno embeera ez'ekalu byevuddewo etya. Allah subhanahu wa ta'ala amara al a'imma an yakunu ru'at, bwati byagamba radiyallahu anhu. N'abagamba nti walam yataqaddamu ilayhim an yakunu jubbatu, Allah tabaraka wa ta'ala abakulembeze tabalagirangako kubeera basolooza ba misolo, jubbatu, okugenda nga bakuŋŋaanya ku bantu emisolo, buli muntu gwasanze n'amuggyako omusolo.
n'atasaana kuwa musolo n'agumuggyako, yagamba nti Allah tiyakibalagira. N'abagamba ng'agenda maaso n'ekiwandiiko kye nti wa inna sadra hadhihi al-umma qad khuliqu ru'atun wa lam yukhlaqu jubbat. Yabagamba nti mazima ddala entandikwa ya umma eno Allah subhanahu wa ta'ala agissaawo kubeera ng'erabirira bulabirizi bantu, tagiteekangawo kubeera nga baliwo okuŋŋaanya ku bantu misolo, gundi leeta aganye n'aggyibwako ebintu bye, n'akwatibwa n'asibwa. Yagamba Uthman radiyallahu anhu nti ekyo Allah tabaraka wa ta'ala takiragiranga bantu ba umma ya Muhammad alayhi salatu wassalam n'omulundi n'ogumu. Kyova olabanga tusaasira abantu bonna abatamwa obukulembeze bw'obusiraamu, mufiirwa obulungi. Abantu balwana ne bafunvubira bwe bawulira nti waliwo omusiraamu ayagala okutwala obukulembeze, ne balwana okufunvubira okubula omufiirako, ne mutamanya nti mufiirwa obulungi. Inna sadra hadhihi al-umma, entandikwa ya umma ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kad khuliqu ru'at. Allah tabaraka wa ta'ala gisaawo nga bo balina kulabira bulabizi bantu, walam yukhlaqu jubatun. Uthmani n'abagamba radiyallahu anhu nti walaw yushikanna a'immatukum an yasiru jubatun wala yakunu ru'atun. Yabagamba nti ekiseera kibulako katono okutuuka, wala yushikanna a'immatukum an yasiru jubatun walam yakunu ru'atun. Ekiseera kijja kutuuka abakulembeze bammwe bafuuke nga bo bakukuŋŋaanya bukuŋŋaanya mu bantu musolo, tebayinako babalekera, nga bagukuŋŋaanya kwono bagujja kwoli. Abantu bangi ebyobusuubuzi byabwe bigudde, tebakyayina ssente. Abantu bazzeeyo mu byalo kati balima, abali abasajja abasuubiza abagagga kati baddayo bakola bintu biri ewaabwe. Abamu baggweramu ddala completely, talina kaayina. Kiki? Munnanga omusolo. Kubanga abasajja bagereka omusolo, ye tafaayo kwani gwagerekera, naki kyagereka. Yasuubudde ssente mmeka? Agenda kutunda ssente mmeka mu katale? Alina kufuna ki? Kyasuubudde akijjeewa? Tafaayo. Uthmani agamba radiyallahu anhu ng'awandiikira abakulembeze abaawansi ti wala yushikanna a'immatukum an yasiru jubatun wala yakunu ru'atun. N'abagamba radiyallahu anhu fa idha aadu kadhalika inqada al-haya wal amana wal wafa. Yagamba Uthmani radiyallahu anhu fa idha aadu kadhalika, kakati abakulembeze kasita balimala okufuuka bwe batyo ne bakyuka ne baba kubeera abalabirizi b'abantu abalina okubayambako okumala obwetaavu bwabwe, wabula bo ne basalawo kubanyuunyuuta bunyuunyuusi. Bano abantu aba bulijjo banyuunyuuta abantu. Olumunako olumu bannanga amaziga gafe ag'ekisajja gava wala, naye nakabira amaziga mu kibuga awo. Kaana kawala myaka nga 16 keetisse ekibbo, omwana omuwala ow'emyaka 16 okutuuka okusituka okuva ewaka yeetikka ekibbo ky'amenvu. Embeera eba bubi, embeera eba mbi, wallahi eba mbi. Oluusi ayinza okuba nga yaliyo ye muntu omukulu agenda okuyamba ku basigadde ewaka, ng'ekkuba eririwo lyakwetikka kyebbo ky'amenvu afuneko 3,500 bagule kiro ya kawunga. Naye nalaba omusajja bano abambala ebyo ebyambalo ebya kyenvu, simanyi Jennifer Musisi, ng'engeri gy'asikasikanyamu akaana, kaana kawala, kaana kato, n'akasikasikanya n'akajjako ekibbo kakazi katune kagwa, n'atambula n'agenda. Ali ku mirimu gy'abakama be. Kati Uthmani yagamba radiyallahu anhu nti ekiseera bakirituuka abakulembeze abaali badde balabirira abantu ababanoonyeza engeri gye bateekeddwa okuwangaalawo ne babeera nga mu kifo ky'okubalabira babakuŋŋaanya ku musolo. Yagamba nti inqata al haya, ssonyi zigenda kuggwa mu bantu nga tebakyayina nsonyi, nga bakola ebintu ebiraga nti tebalina nsonyi. Si kyekyokka, wal amaana, n'obwesigwa buggwe mu bantu, wal wafa, n'okutuukiriza.
kati Uthmani gabagamba radiyallahu anhu nti mufeeyo okulaba nga mubeera abalabirizi b'abantu, okulaba bamaze batya ebizibu byabwe, muleme kufuula abantu lusuku, muleme kufuula abantu ba bulijjo lusuku kubanyuunyuuta. Ekyo kibi bwe kinajja ekyo inqata al haya wal amaana wal afa, sonyi zigenda kubaggwamu mwonoonekere ddala. Abasajja abakulu obwesigwa bubaggwemu nga temukyasobola kutuukiriza, wakadhalika obwesigwa bubaggwemu nga tewakyali muntu yenna asobola kubeesiga, wal wafa n'okutuukiriza ku bule. Uthmani ng'abagamba radiyallahu anhu timufube nnyo okulaba nga mubeera abalabirira abantu so so okubawa okubanyunyunta omusolo. Busiraamu, eddiini yaffe ey'obusiraamu ffe etulagirira engeri gye tuteekeddwa bwe kiba nga omusolo gwetaagisizza teguva ku buli muntu. Bino bimanyiddwa bakadde baffe basoma siyaasa tushariya babimanyi nti obusiraamu bulambika butya, omusolo ani ateekeddwa okuwa, alina kuwa kyenkanawa, lwakyawa. Tutabeerawo awo daima nga ye ayina gavumenti bw'ebeerawo nga tesobola kuteekawo makubo gavaamu nsimbi kulabirira bantu baayo, wabula nga buli kantu konna akaguddewo muleete omusolo, twongeze omusolo, twongeze omusolo. Abo babeera bantu banafu nnyo abatateekwa na kukulembera nsi. N'omulundi n'ogumu bw'aba musajja ng'ali mu maka ge nga bw'atyo bw'ali, kiba kitegeeza nti ajjala kutuuka okukwata omukazi wa mutunde bw'afune ssente eziyimizaawo amaka. Omuntu yenna okukulembera abantu alina okuba n'obwongo obuyiiya okusobola okuyimirizaawo abantu. Omusolo mu mateeka g'obusiraamu guggyibwa mu bantu banjawulo, ate ebiseera si bya bulijjo bya lubeerera. Kale insha Allahu taala ekibeera nti abooluganda embeera eyo eriyo, tetwagadde kwogera ku mbeera eyo bwetyo, wabula tetwagadde okulaga nti ebbanga lye mumala nga mukulemberwa abantu abatalina bwa Katonda mu mitima, emitima gyabwe nga tegiriimu Katonda, nga jjo girimu ffe tuli bannabyabufuzi, tetubeera na ddiini. Munnabyabufuzi tabeera na ddiini ntongole, buli waagenda yeebeera eddiini ye. Bw'ajja mu basiraamu ng'ayambala akakofiira ng'akutama, bw'agenda mbakatuliki ng'ayambala omusaalaba nga agukuba, bw'agenda mbalokole ng'abuukabuuka, bw'agenda mbasamize olubuga alwambala, nga beebo kiba kitegeeza nti bino byonna bisobola okubaawo. Naye senga omuntu abeeramu obwakatonda, omutima gwe gubaamu okusaasira. Kati ebyo byonna ebiriyo okuyiribya abantu okukola ki, wa ashaddu min dhalika, n'ebisinga ebyo bisoboka okubaawo insha Allahu taala. Tusaba Allah tabaraka wa taala atusaasire. Wabula meseji yange eri khususu abavubuka, tubasaba baganda bange abavubuka abasiraamu mmwe, abavubuka abasiraamu mmwe, ekizibu kyammwe mukimanyi. Embeera yonna egenda mu maaso, bano batwekalakaase, bano batudduke tuveeno tudde eri. Kakati gundi simanyi mukulu, simanyi oyo ani oyo omukulu oyo gwe nalabye, oba ye baby cool oyo member of parliament oyo. Tugende bannanga abasiraamu tubeegayiridde nnyo temugiyingiramu, kubanga ekizibu kyammwe mukimanyi. Abasiraamu ab'e Uganda mukimanye nti senga tubaddeawo nga waliwo abantu 10, abantu 5 ne batandika okubuukabuuka babuukabuuka bakola exercise, oba abantu 8 oba abantu 9 nga babuukabuuka, nga kuliko omuntu omu ng'alina ekizimba mu nkwawa, ye tabuukabuuka ngabo, kubanga ekizibu kyabeera akimanyi. Tihazi n'ekizimba kyange mu nkwawa munnange, nasuze ensinda, bwe naabuukabuuka nabali abalamu munnange, bajja kusula bo nga beebase nga nze nsinda, ye ngadda wabbali nga batunuulira nga babuukabuuka, nga batambula nga bagenda kuba balamu. Abasiraamu mwetwale nti mmwe musajja alina ekizimba kye mu nkwawa, ekizimba kye mu mpale, ekizimba kye mu mugongo, bw'alaba ababuukabuuka adda ebbali n'asirika tanyega. Bwe bamala okubuukabuuka ne batambula naye ng'asimbula ng'agenda. Bw'onoobuukabuuka nabo bo bajja kusula nga bafuluuta nga gw'osula osinda. Kaifa haadha, bwe banajja okukuba omusako kugwe kwe bajja okusookera. Musiraamu ekyo mukimanyi, kubanga mumanyi nti embeera yonna ebadde ng'ejjeegwa mu Uganda bw'egenda okwewunzika bwetyo yewunzikira ku mmwe.
bwe yeewunzika bweti yeewunzikira ku mmwe okutuusa n'ekintu omuntu wa bulijjo kyakkiriza nti naye mbutuufu kino abasiraamu tebakirimu bwe bigenda okuwunzika biggwera mu mmwe ekyo ne kiba kibi kati insha allah tubasa obuluganda nti obunkenke bwe tulimu butumala tetwagala kwongerako bulala muleke abalangira kuba mwe mukitegere nti abasiraamu e uganda khususan abavubuka abasiraamu e uganda abafa ku ddiini yammwe muli mbomboze ekyo kyekigambo kyenja okukozesa temugezaako omuganda agamba nti akajja obunaku keemanya ejjanzi terigenda nanzige enzige bwe zituuka mu kitundu ne zitandika okubuuka okugenda ejjanzi lisigala olimanyi nti nze ndi jjanzi mwemanye abasiraamu abavubuka nti muli mayanzi bwe munaayagala okubuukabuuka n'enzige enzige zijja kuba ziri mu bbanga zityakala nga mwe muli mukabula muliro ekyo mukimanyi nja kubawa ekyokulabirako kyakumpi bakwata omusajja e uganda bamuyita franka gashumba musajja amanyiddwa tewali muntu munna uganda tamenyi musajja oyo bamukwata ne boogera ebigambo byali bingi ku ye bamukutte ne stampu simanyi za minisitule ya defensi simanyi minisitule yaki bamukutte simanyi ne beki ebintu ebyo byonna ne babijjayo ne babiraga n'abamawulire bwe baamala ebyo byonna byonna ne bamugamba nti mukulu franka gashumba tambula ogende teyalinnyako na mukooti nakati gyali yeeyagala kubanga lwaki kuba ye franka naye ekyo singa kyali kigudde ku budala nga kigudde ku kalidi kigudde ku juma ku mustafa allahu akbar buli musango gwonna gwali kuguddwako baali kuguddeko obutujju ne bakugulako kukwata abakazi buli kimu kyonna lwaki enjawulo weeri wakati wa frank ne mustafa twegayiridde nnyo abavubuka temwetaba mu bujagalalo mukkirize nti embeera bwetyo bweri bw'owulira nga omusolo tojja kusobola kugusasula teweetaba mu bujagalalo bwonna gwedde wakaawo sirika dda ku mulimo gwo sirika ebintu binaagenda okukyuka ne bakuyoolera mu ggwe tunaagenda okuwulira nti bagenza okwaza ebungeri y'emmundu naye nga tebangayo tojja kufuna akugaanira era bajja kutandika kugera nti abasiraamu bwe batyo agamba kanzu gola bayambala era bikabadde agikwekwomu nga tewali akugaanira nga bakikusaako nga boogera ebigambo bingi nnyo luzira kati insha allahu taala risaala yange egamba abooluganda nti abavubuka tubeegayiridde abasiraamu temwetaba mu bujagalalo obuliyo mubulekere bannannyini bwe abalangira muleke abalangira beekalakaase bo balangira ffe tuli mmomboze buli mbeera yonna ejja bwegenda okutomera eggweye lyaffe negye tutalimu bwegenda okujja egwira ffe insha allahu taala musigale waka musirike imamu razi alaihi rahmatullah min tafsiru lkabir tafsiri yemanyiddwa bulungi bakadde bafe abawali mbagimanyi bulungi nnyo nali njiyisaamu amaaso nensiŋŋaana yali avunira ekigambo kya allah ekigambo nti wa idh qala ibrahimu rabbi jaal hatha baladan amina warzuqu ahlahu min athamarat man amana minhum billahi walyaumi alakhir tosa aya gyekoma nga allah yagamba ibrahimu alaihi salatu wassalam bw'amala okukwata mukyala we n'amuteeka e makka n'amuleka awo mu jazirat arabi bingi byaliwo yasaba edduwa ez'enjawulo yallah gati wa idh qala ibrahimu rabbi jaal hatha baladan amina ibrahimu alaihi salatu wassalam yasabire ensi makka nagati rabbi jaal hatha baladan amina katonda wange nkusaba obeere ng'ofuula ensi eno ey'emirembe warzuku ahlahu min athamarati man amana minhum billahi walyaumi alakhiri era obeere ng'ogabirira abantu b'omu nsi eyo ebibala mubo abakkiriza allah n'enkomerero kutuusa aya gyekoma kati imamu raz alaihi rahmatullah bwe yali ayogera ku nkizo eri wakati wa arrizqu wal amu wakati w'okugabirirwa wa riziki twandise ebyobugagga n'emirembe yaleeta ekyafaayo nagamba nti wayuhka kigambibwa nti waliwo abamu ku basajja ab'edda baayagala okugezesa nti alamu obulumi obutuuka ku muntu olw'obutaba na mirembe n'obulumi obutuuka ku muntu olwa abu olw'ekiyungo ky'okubanga kimuluma kiki ekisinga okukosa obulamu bw'omuntu abasajja bwe balooza ku kintu ekyo kyebava bakwata embuzi fenna tumanyi embuzi ne bagikwata ne bagissa mu kiraalo ekiraalo ekyo ng'embuzi esobola okulengera ebiri ebweru ne bagiwa omuddo
bwe bateeka mu maaso gaayo omuddo ne bakwata omusege mugumanyi ne baguteeka wabweru wali embuzi eno ng'esobola okugulengera buli muntu amanyi omusege kyegukola embuzi n'embuzi ekimanyi nti bwe mbeera nga ndi wano mu kiralo ng'omusege guli wali mba siri seefu. Embuzi yabeerawo teyajja bweti maaso ku musege. Olunaku ne lukya nga teridde, ne luziba nga teridde, ne lukya nga teri seefu. Teyina amun. Omusege weeguli wali temanyi bwe guvaawo gulagawa gugenda kutuukira kuyo. Ne kitwala ennaku embuzi akabuto ne kagwamu omuddo ne gutandika okukala. Kati abasajja bano ne bajja nga Imambo yagamba ras ne bajjawo omusege ne baguta ne gugenda ne bajja ne bakutula embuzi eno uddu ekimu ku biyungo byayo ne bakikutula amakulu ne bakimenya kasir bwe bakimenya ne bagiwa omuddo. Bwe bagiwa omuddo wamu n'okubanga okugulu kumenyese eryawo yeebasaawo tesobola kuyimirira bwe yeekyusanga ng'eri omuddo ne bamanya nti kituufu obulumi oba omuntu okubeera nga talina amun nga talina butebenkevu bwe businga amaanyi okusinga omuntu ng'ayina ekiwundu ekimuluma. Embuzi y'ensonga lwaki yalemeddwa okulya ng'omusege guli wali okutuusa lwe gwaggiddwawo ne gugenda kyokka ate neesobola okulya ng'erina ekiwundu ku mubiri. Kitegeeza ki abooluganda nti abasiraamu mu kaseera kano twetaaga nnyo obutebenkevu mu ddiini yaffe. Tetwagala kulyetingawo mbeera ng'esobola okuvaako okuddamu okukosebwa bye tuyiseemu mu birabye. Bannaffe battiddwa, bannaffe bali mu makomera, tulina abaana abali awo abatakyasoma, tulina abakyala kumpi baafuuka nga bannamuwandu. Kati obunkenke obwo bubaddewo, embeera bw'ejjeene yatwekalakaase twekyange wamu n'ekizimba kyemulina mu nkwawa sha Allahu Ta'ala nga mudde ebbali tusobole okusigaza akalembereza. Kuba akalembereza senga kabaawo osobola okujja n'osaala ne basaba 10 ekyokuyamba omwana wa gundi n'okiwaayo, ne basaba 10 ekyokuyamba gundi n'okiwaayo, n'ogenda kalimuko n'otuula. Naye ate senga obunkenke bujja tojja kusobola kujja ku mulimu gwokola insha Allahu Ta'ala. Kati mutuyamba abavubuka temwetikka amatabi ga miti yonna gye muli wabula insha Allah mutuule waka kubanga eno embeera ffe tugisuubira nti omuntu yenna buli lwabeera mukulembeze omutima gwe nga si munnaddiini nga teguliimu ddiini embeera bwetyo bwebeera. Abatasaasira bantu bakulembera tamanyi kijja kubakaluubirira, tamanyi kijja kubakosa, yakola ekyo ekiri mu kwagala kwe n'ekinaatwala kyayagala maaso insha Allahu Ta'ala bikhilaafi ffe abasiraamu. Ffe abasiraamu tusobola okubeerawo ebbanga litumala nga tukakasiza nti abantu baffe bali bulungi wadde tetulina katono nga gavumenti, naye abasiraamu baffe abakulembera oba bakulembera nga batebeekedde tetulina mutawaana gonna kubanga ekyo kyekiragire. Wabula abasigadde munnange baagala okuyingiwaza n'abantu okudya ebyobufuzi ne bafuula mirimu. Ebyobufuzi kati byafuuka mirimu, muntu abeeraawo n'alooza ku byobufuzi okitegedde munnange ng'omulimo. Ekyo insha Allahu Ta'ala kyekimu ku mitawaana emingi egifunwa ekibeera banne nga meseji yange edde eri baganda bange abavubuka abato nti emyekalakaaso gyonna egibeerawo tegiina kyegitugasa ffe ng'abasiraamu nedda. Weewaawo nga gw'olabanga agasiddwa naye ekizibu bwe kinaasuka bwe kityo okugwa ettabi lijja ggweera ggwe likugwe ku mutwe abasigadde batambule bagende kubanga gw'oli mukyawe oli mmomboze bakukyawa tewali akwagala. Buli lwabaawo Allah agamba in tamsasikum hasanatun tasu'uhum, bwe mufuna akalungi ne mubeera nga mulina ku butebenkevu muli awo mukola emirimu gyammwe gya bulijjo, abaana bammwe basoma muli awo insha Allahu Ta'ala tasu'uhum, abakufaaru kabaluma. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha, naye senga emitawaana gibajje ne mufuna ebizibu sanyu nga libatta. Kati embeera yonna esobola okuvaamu fe okufuna ennaku ly'essanyu lyabwe balyaniriza bajjaniza insha Allahu Ta'ala oluusi bagyongeramu n'amaanyi tugibbinkiremu. Kati tukosebwe lwekyo insha Allahu Ta'ala bavubuka tubasaba kimubeere ku mirimu gyammwe, mubeere mu maka gammwe, mubeere mu mizikiti gyammwe, mukole eddiini yammwe,
temwetaba mu mbeera yonna erimu kwekalakasa Uganda terina kyonna kyegenda kubayamba okujjako esobola okuvaamu insha Allahu taala okukosebwa. Twetaaga nnyo emirembe okusinga bwe twetaaga obulamu bw'ebiyungo byaffe. Nkiddamu, twetaaga nnyo okuba n'emirembe nga tewali gundi nti gundi bamukutte, gundi bamunoonya, gundi ali kino. Ekyo tukyetaaga nnyo okusinga bwe twetaaga obulamu bw'ebiyungo byaffe. Mbagambye nti Imaamu Razi yagamba alayhi rahmatullah, yaleeta kisa nti embuzi teyasobola kulya wali ng'erengerawo omusege. Ebiyungo byonna biramu eraba bulungi, etambula bulungi, terina wagiruma, naye mujarradu kuba nti saidi waliwo omusege ogukitadde ku bunkenke teyasobola kulya, naye ate yasobola okulya ng'emenyesa ekiyungo wamu n'okuba ng'eri seefu ng'emanyi nti sirina nnoonya. Kati insha Allahu taala netubeera nga twetaaga mu kaseera kano emirembe. Eddiini yaffe tukikole mbunafu waffe, tujja kusobola insha Allahu taala okutuuka ku bintu bingi okusinga bwe tunaggulawo embeera esobola otuviiramu obuzibu insha Allahu taala. Oyinza otuuka byaffe n'abantu baffe. Jazakumullahu khayran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.